Buli omu agenda kubaala abamulungi akwate nga taziyiza munne. Selector kati Jeff naawe kyusa muwala wange omulage ku bewazze nabo. Ab'emmamba n'engabi muwulira nti eri baagala ulize bannamawulire ababadde babifuna mu nkuubokuubo buli omu akuba ekifaananyi kyayagala aweereze awe bagenda okwawulira omupangisa kulandira oda abukyaza omunene yakubuze aliwo omugo waffe ow'ensonga tumusonjo yobadde ki yasinza okukuma Sharitah gwe mulenzi kakkana awasinga okunyumira erikopita ya leero ani agikola mugola era bonna banaagivuga lumu. Waayi mwannyinaze singa atuusa alina kyakugamba se mwannyinanze njagala ombuulire gwe ngeri gye nnakugaba edda oyo omuleese ku lwani mu nju yaffe ey'ab'emmamba yambadde galubindi n'anfaananira Katikkiro namusiimye edda nga muyingira awo era mbadde simanyi nti yoyo wategedde oti omutima gwange nagusabire nga Mukama bano bonna abayingiddewo senga balonda ono bestman bamugobye tuyingira kati ate ekifaananyi kiwedde njagala kubuuza mwannyinaze owaye mwannyinaze nze mbuuza wamma okusula mu galaji kikufuula emmotoka nze mbuuza bwe mpita Sharitah Namusoke Namutebi gw'oyitaba kakati okolawo ki Sharitah w'alina okutuula kolaba oti mwannyinaze bw'oba omukeeka gunziridde wano nga ku keeke weeri banyinanze oba nteera mpadde essanyu ompadde essanyu lye nalinoonya era bwe lwemba nga ndi naawe mpulira nga ndi mukumu mpulira nga ndi ssebo mpulira nga ndi n'omukwano gwange mpulira kale tutambule ndowooza My life is priceless. I love you so much. Enjoy broadly. Then I can pursue visa. Chinida kwagala.
ye waali buli omu agenda kuba alaba bulungi akwate nga taziyiza munne selecta kati Jeff naawe kyusa muwala wange omulage ku bewazena ab'emmamba nenga bimuwulira nti eri baagala ulize bannamawulire ababadde babifuna mu nkuubokuubo buli omu akuba ekifaananyi kyayagala aweereze awe bagenda okwawulira omupangisa kulandira odo 5 poses yesooka bawe sooka obawe sooka girwiseeyo girwiseeyo neyefumbiza anobeyo eyo abagenze kutegeka akasenda bajja kujja twebaza mutumba Peter Petros Matimbe yagenda nedda programu keyimirire ku lokolo gwa Sharitah tumukubireko mu kalo bongere poses endala anti olaba omwana wange okuzaala kujagananga gwozadde tali ku nsasira bammereka owemmere akubira kale kakati yemama fiina lwaki akubidde fiina simunanga omukolo gwagala mwaka oguliwa nzisijja kubeeranga kujja abaana bano njagala omukolo gwa fiina mwaka ate mwaka guno gwonna tubadde tukutegeka ku Saturday owaye mwezi muwala wange wuuyo mule kale bubu kyamugambye mutojjeko akajanja temutuyitanga temutulumya njana muddadi bebi muwe ne botu mujjeko n'omuzindaalo bwe bagatandise okubuuza kw'abagule kuwe kakati mulenzi sebo yanjula Sharitah Kawesi wangi mu ngalo Kawesi ono yazze amaliridde ekiseera kino abantu basinga kutumya bimuli Kawesi asooka kulaga amagye ge yayise nago ebimuli bye yaleese ye mu mutima gwe wangi ebimuli bino byakuliddwa ekimuli mu ffe nga Sumulale Bishop Gravas Musisi owaffe alabirira ekkanisa zonna eza Prayer Parish mu Uganda yonna nja kumusaba asitukeko waggulu kama Bishop situka obire ku bantu Bishop yasumba omwana ono Bishop mukadde waffe mukadde we akitegeeza ne Sharitah kati afunye gy'anaawummulizanga ebirowoozo twayise n'omusumba Pastor Dan yakumusaba naye asooka akuubire ku bino byebimuli bye tuyita ebimuli ewaffe byebimuli twayise ne Pastor Balabe Ekisa yakumusaba naye akuwuubireko tusanyuse nnyo okumulaba twayise ne maama Pastor Jane yakumusaba addemu naye akuwuubireko abagizi b'eddagala abakpa ebifaananyi awo bagita X events omwana omuwala ono abeera ku kamera ya NTV Stroke Spark yafumbirwa nga mwepikira tandika omwogereza mwepikira anti ekimu kikutuusa ku kirala mutandikire mu gwa Sharitah nammwe tunadda mu gwammwe ogiina ngirina wano giwaniki kimuwe gimuwe asobole okwogera ebituufu ddala gimu yamusebo ate tunamukolera sebiyonjemera ye bakita